ensobi endala gye balina kwe kulowooza nti Omutabuliiki kitegeeza bukambwe. Ekyo bakijja wakyo. Allah. Kubanga Omutabuliiki asooka gwe batugambye omubaka Muhammad sallama nga teyali wa bboggo. Era ffe gwe tuliko. Naye ekigambo ne bakikuliriza ne bakigeza. Omutabuliiki bakambwe tebaseka tebeera n'omuswaki bwe guti takuddamu wadde. Mwana twabo be balaba bakhawariji be balina agayisa agaagala si Batabuliiki. Omutabuliiki omusalafu akambwala ekyo tona ky'omukozi naye muntu akambwala wekyetaagisa n'aseka wekyetaagisa ate bampisa bakkakkamu tulina gwe twavumye. Alhamdulillah. Alhamdulillahi mu'izzu man ata'ahu wattaqa wa mudhillu man 'asahu wa khalafa amrahu. أشهد أن لا إله إلا الله المكفرات الذنوب كلها تفلحون أنه من قال لا إله إلا الله فقد فاز فوزا عظيما وأنه من يشرك بك اللهم فقد غوى ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين أبا قاسم المصطفى صلوات الله ربي وسلامه عليه وبعد. Amatenda amalungi gawakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala akyatuwadde ebyengero ebiyitirivu obungi nga woba okedde ku makya okubibala tosobola kubimalayo olw'ensonga nti nebyomanyiko bye bitono ku ebyo Allah byatuwa. Tumwebaza olw'okuba nti mu bingi akyatuwadde ekyengero eky'obulamu era n'ekyobusiraamu. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atukuumire ebyengera byaffe aleme kutuggyako wadde okutukendeeza. Tusaba Allah asse okusasana emirembe ku mubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam alladhi ja'ana bilhuda wa dini lhaq wa ba'd. Abatuuliriza era abatulaba olwaleero olunaku lwakusatu tuzze ne puroguramu yaffe eno biidhinihi tabaraka wa ta'ala nga sirinzekka mu studio wabula ndi ne mukadde waffe Sheikh Abubakar Kiyimba Abu Ibrahim bwe tuli naye gwe ngenda okubeera nga mbawa abeere nga ababuuzaako nga sinatandika naye nga sinnabumawa kubeera nga atubuuzaako. Olwaleero tuzze n'omulamwa ogwo nga gugamba Omutabuliiki oba omusalafu yaani. Nkusuubira gwe ali eyo atulaba era atuwuliriza okubeera nti otwazika ku matuugo n'ebirowoozo byo tubeereko bye tuyiga oba oliawo ku ddiini yaffe y'ekitiibwa oba betujjukiza oba oliawo Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atuluŋŋamya ku bituufu tugende okumusinkana nga mu butuufu ddala twali basiraamu abannamaddala. Amannya Abdul Wahab Mushibi era nga ndi ne Sheikh Abu Ibrahim Abubakari Kiyimba bwe nsaba abeere nga tutolera ku salaamu era addemu n'okutweyanjulira biidhinihi tabaraka wa ta'ala tugende mu maaso ne puroguramu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tena majibu Allah tabaraka wa ta'ala tumwebaza batuwadde era byebigambo ebikulembera olubeerera. Tusaba Allah okusasira n'emirembe nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Omukadde waffe bwayanjudde nze Abubakari Kiyimba taata wa Bulayimu. Taata wa Bulayimu omujjuvu. Allah ateeke ebbaraka mu Bulayimu oyo. Amiina, tusanyusa okulaba. Amiina. Omulamwa gwo oguwulidde seeka? Omulamwa nguwulidde. Alhamdulillah, tusaba Allah era mu bufunze nakanga okuddiremu seeka. Naam. Oyanjulidde abatulaba era abagenda okuwuliriza baga nti basaanye batege amatu. Tugenda kubeera nga tutaganjula ensonga egamba Omutabuliiki oba omusalafu yaani. Bangi nno beebuuza ekigambo ekyo kyabalema okutegeera. Omutabu oluusi bamweta Batabuliiki, oluusi basalafu, oluusi basiraamu. Kati abantu
bafuna okutawaanyizibwa. Kati olwaleero biidhinihi tabaraka wa taala katusabe Allah nti bwe tunaaviira wano yenna abadde n'okutawaana mu bigambo ebyo ebisatu eky'obusiraamu n'eky'obusalafu n'obutabbuliiki aveewo nga mbatidde era atebenkedde ku nsonga ezikwatagana ku bigambo ebyo ebisatu. Naam. Naam. Kigambo ky'oyogedde kindeetedde ensonga bbiri. Ensonga esooka ndabye nga waliwo ebigambo ebirungi naye nga si bituufu. Nga birungi naye nga si bituufu. Nga biwoomerera bw'oba obiwuliriza. Ne babaawo ebigambo nga birungi ate nga bituufu. Tusaba Allah mu puroguramu eno twogere birungi nga tebituufu. Amiina. Innahu waliyu dhaalika wal-qaadiru alayhi. Tusaba Allah twogeze ebituufu era nga birungi nga Sheikh waffe watusabidde. Naam. Nza tugendere ddala straight ku mulamwa. Oweekitiibwa Sheikh, omutabbuliiki y'ani? Amiina. Tusaba Allah atuwe irimu ya Rabbi aleme kutumba irimu. Amiina. Omutabbuliiki y'ani? Omutabbuliiki Allah kigambo kigazi. Kigambo kigazi. Era bwe tuba bakukyogerako twetaaga emyaka nga 3 okukinnyonnyoka obulungi tusomesa ekyo nga ddalasa ntongole nga bayizi bannaffe tutuula nabo ne tunyumya myaka emeka anti ekyo kigambo nga bw'okiwulidde Allah kizito naye nkakasa kyetwogerako kiri mu layini ya Uganda. Kubeera tubyogerera Uganda. So nsaba yenna agenda okuwuliriza okwanukula kwange akubeesingire ku ndaba ya Uganda. Kubanga waliwo kye bayita jamaatu tabligh. Ekyo kyo kiri ku mutendera gwa nsi yonna. Otegeeza wana bazikiri kalenge? Jamaatu tabligh. Babeera mu muzikiti ne basulamu ennaku 4. Abeetikka emigugu. Babeera n'engoye ze batadde mu nsawo. Mu mbeera y'okugaa nti sabiilillah. Batambula muzikiti guno bagenda mu mulala. Era batera nnyo Somalia egaa nti ayuha alladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim tu'minuna billah wa tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Ayo bagikozesa nnyo wabula okukabatema obwe bumu ku mulimo nga basheekhe baffe ababitiibwa abalungi batwewaza nga Sheikh Nasiruddin Al-Albani basheekhe bangi mu bufunze akabinja ako tukeewale. Ekibinja ekyo kyakwewala era enkola eyo si ntuufu era yo si gyendi. Buli bengamba nti obutabbuliiki kye ki ngenda kwogera ku mutendera ogulaga nti obutabbuliiki obumanyiddwa e Uganda. Ndowooza era seeka naawe kyobadde ombuuza mukadde wange. Kyembadde nkubuuza kubanga omuntu ajja kubitabula atuwuliriza n'atulaba alowooze nti tuli ku sayidi ya jamaatu tabligh era tuli mu kuwagira abantu okulekawo bizinensi zaabwe bagende basole kulekawo amaka gaabwe kulekawo emirimu gyabwe bakyala baabwe tukulekedde Allah n'omubaka we. Abo si bootegeeza mu bufunze. Ako kabinja kalala twesambira ddala ekibinja ekyo si kye tuliko. Tusaba Allah abalungamye. Obwongo bwaffe n'ebirowoozo biteeke ku kigambo omutabbuliiki oba omusalafu wakiwandiise bulungi ate n'okyogera bulungi badde nsomako wano omutabbuliiki kyo ng'ekigambo si bwe kitulu kiri. Wano mu Buganda n'ensi oba eggwanga lino lyasukuluma okugandawaza ebigambo tebeemanya na lulimi. Jangu n'ekigambo kyo nga bakiyita radio mu luzungu yagamba eyo laadiyo shokabuzoba sakabuzoba nkalaba tebakoba nnyo na bigambo. Kati n'omuwarabu bwe yajjira wano
mwaka gwa 1849 naam waliwo omusajja ow'ekitiibwa rahimahullah ayitibwa Ahmada bin Ibrahim Allah musaasire yayingira mu Buganda mu mwaka gwa 1800 we watyo naye 1849 n'abanga aggumidde mu kifo teyajjira ddala mu mwaka ogwo yali azze olede ogwo gwe boogera byafaayo okulaga nga lwe yakola omulimu gwe yatandikira okukola omulimu gw'okusaasaanya obusiraamu nga atandikira ye amaze akaseera nga alabonako nkayizi amakulu 1880 yatandise okusongako e Uganda kati 1884 ekitiibwa Ahmada bin Ibrahim atuuka mu ggwanga lyattu Uganda bw'atuuka yayanirizibwa Kabaka Ssuuna era kabaka n'ayaniriza obusiraamu yali kabaka wa Buganda mu kiseera ekyo era byafaayo tekijja kuva mu mimwa gy'abantu n'ebitabo ng'omusajja yajjukirwa nnyo ng'omusuubuzi ow'enkizo eyali azze okusuubula n'alaba nga bannayuganda beetaaga obusiraamu wano waliwo ekyokuyiga kitegeeza bannaffe nti yonna gy'otambulira oyinza okuba nga ekyobusiraamu si kyekyakututte naye ate n'olabawo obwetaavu kozesa chance eyo tuusa kyakuyiga kyamaanyi era ye yakikola wabula si ye yekka kuba teyali omu yalina banne bangi lwakuba mu byafaayo tebatera baleeta ye baleeta guno omutwe omukulu kakati eri obutabuliki gye buva kakati mu mbeera eyo lwaki ntandikiddeeyo naye tusobola tusiga ekifaananyi kino bamala okujja bo baali basuubuzi bali bateeka okuddayo Uganda negyebuutikirwa ekibinja ky'abasiraamu abayitibwa abasuufi bali bayintroducinga baleeta obusiraamu mu Uganda ne beddirayo ekimu ku bibinja ebyasooka nga bali bamaze okugenda abo baali ku manhaji baali batuufu oyo Ahmad bin Ibrahim yali musajja musiraamu ddala era ng'ali ku sunna rahimahullahu ta'ala kwegamba naye teyalina budde busomesa engeri gyali omusuubuzi Allah yakola obusiraamu nga bw'obukkiriza n'otabusoma omugaso gwabwo guba mutono ate era Allah n'akola ono agamba abantu basiramuke nti singa abagamba obugambi n'abalekaawo abaagasizza niyo omugaso tegwenkanankana n'abasomesezza abagambi ate n'abasomesa tuvala emizikiti egimu girina enkola babateekawo sisitemu y'abantu okusiramuka babateerawo okusoma asiramusa nsome si kusiramuka busiramuzi kugenda fa'lam annahu la ilaha illallah siramuka weebale naye sooka otegeere soma yiga byoyingiddemu kati ekyo ekibinja bwe kivaawo wajja ekibinja ekyabayitibwa abasuufi be baliwo ate abasuufi be basajja nga balimu groups nyingi era nga beewa erinnya okusinziira mu nsi gye balimu era bwe ntandikira nti abasuufi be baani tusulawo naye musoma tujja guleeta olulala inshaallah kyenjagala tutegeere nti baba n'erinnya okusinziira ekifo we bali era kyekimu ku bibinja ebitamala gategeerekeka bakyuka okusinziira mu bifo we babeera ate oba osobola okubeera n'omusuufi nga tomanyi kati wano mu Uganda tusobola bategeerera ku linnya ki mu Uganda kati okuleeta bamulidi bamuhibbiina nze ntera okubawulira era abo balaba babeera nnyo mu mbeera nti ojja osanga mu Buruda Mawuledi Maddagambogo namo egyo emikolo gyabwe bakuŋŋaanira balinawo ennyumba enteeketeeke ebbali ng'ennyumba mwe basinziza Allah kye bayita okusinza era bali ku levu eyimba ekibadde Allah ne kifuuka la ne batabuka n'okutabuka be bana babanga
Allah agayali Allah we jamu kyogenya asembere Allah asembere Allah ogera adhikari nga nyingi zisuke komo beba basufi beba basoka mu Uganda. Allah akbar. Kwagaye basoka okusasanya message yawe tali ntuufu eri bana Uganda. Naam. Njogera uto research. Njogeddeko n'abasajja abakulu bangi. Nga abasajja abo baali bwe batyo. Ne bakyuka ne babaako ekkubo lye baakwata. Etugenda olaba. Biidhinillah. Naye mbeera eyo. Naam. Abasajja bakulu batugamba nti bonna baalya ku mawuledi. Baalya ku mawuledi bakitaffe bajjajjaffe. Era mu kaseera ko bwali obusiraamu eddiwa z'amakumi zaali z'amaanyi. Mawuledi zaalinga za kitiibwa. Lwaki? Anti abo oli bwe yamala ogenda Ahmad bin Ibrahim abo be baakomawo. Kwega baakozesa omuwaatu ogwaliwo. Omuwaatu ogwo ne bawangaala akaseera. Ate omuntu asoose mu kintu ebiseera ebisinga abeera muggumivu. Si mwangu wakusiga okulula. Oba mutuufu oba si muki. Oba si mutuufu. Olwo njagala kwanukula kigamba. Omutabuliki yani. Nakubuuziza ekibuuzo nkulaba ogenda okijjojja. Nsaba Allah akuyambe. Amina ya Rabbi. Kakati omutabuliki. Naam. Mu Luwarabu yayitiddwa muballigh. Sibe guli? Naam. Kyekikolwa nga kyo kibayita obutabuliki. Kyayitiddwa tabligh. Ekigambo omutabuliki kyali omutabulighi oba abatabulighi. Abaganda bakigandawaza tebalina budde eyo nga tebalina budde bwayo nateekawo ke. Allah akbar. Abatabuliki kati omutabuliki ajja ddi? Bagambanga nti omutabuliki bagenda bategeeza oyo atuusa abeerako nekyatuusa eri okutuusa. Kibi oba kirungi? Kakati omutabuliki oyo atuusa mu mbeera y'olulimi ne mu mbeera y'obusiraamu bwe bayita omutabuliki alina kubanga ddala atuusa ekyo nga kyamazima. Kyonna ekikwata ku busiraamu kyatuusa kina kubanga kyamazima biqawli llahi ta'ala. Olw'ekigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala mu suratul Maida aya y'enkaaga mu musanvu. Allah subhanahu wa ta'ala ku mulembe guno alinamu kyeyamaanyi w'abatabuliki. Kyeyamaanyi w'abatabuliki yani ate waali era abantu abasinga obungi bwe babuuza nti ani akulira abatabuliki obwongo bwawe budduka nnyo eri mukadde waffe Amiri Umma Amiru Kamoga gw'otegeeza Saabatabuliki batera mwita Saabatabuliki. Kale ate ffe awo tusukkawo ffe twagala kakasa abantu nti pulezidenti oba omukulembeze w'abatabuliki omukulembeze w'abatabuliki mu nsi yonna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ye chairman w'abatabuliki. Oyo chairman wa buli yenna akola obutabuliki ali wansi bw'oyo. Ali wansi mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nsuubira abatuuliza n'abatulaba bagoberera bulungi. Era tubasaba abadde batagoberera babeere nga batuwa akadde kagenda beera katono naye bakatuwe biidhinillah tubeereko kye tuyiga. Naam. Allah atugamba nti ya ayyuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik. Owange gwe nabbi wange owange gwe omubaka ayitaani? Ayita mubaka we gwe yatuma sallallahu alaihi wasallam. Allah ayita omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuha rasul owange gwe omubaka balligh ma unzila ilayka min rabbik. Tuusa buli kyonna Allah kyakussizzaako. Kituuse beera omutabuliki. Beera omutabuliki. Kyogamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali mutabuliki? Si yali mutabuliki. Ye mutabuliki asooka mu umma ye. Era yaggulawo omulyango gw'obutabuliki.
kitegeeza nti buli agoberera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam akimanyi nti agoberera mutabuliiki. Kubanga amuganye nti baligh tuusa baligh amakulu kola obutabuliiki tuusa. Allah yagamba mubaka we tuusa. Naam. baligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata. Onaaba tokikoze kapala tuusiza bubaka. Onaaba tokoze butabuliiki. Message ejja kutuuka. Naam. Namuwabula. Nga nti wallahu ya'asimuka minan nas. Naam. Mu byoba weeraliikirira ekyokutya abantu sooka okijjewo. Kasita obanga okola obutabuliiki toddayo kutya abantu bagenda kukuuma. Kuba abantu batya nnyo okubeera batabuliiki. Batiisatiisa biki byeyogedde naye wallahu ya'asimuka minan nas. Allah agenda kukuuma gye bali. inna allaha la yahdi alqawma alkafirin. Kwegamba nabbi teyalina option ndala yonna okujjako okukola obutabuliiki. Allah nga wamulagidde kubanga amugambye buli nabbi yatumwa yajja kukola butabuliiki. Tebwatandikira ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ne bannabbi abasooka bonna wabatabuliiki bonna abasooka n'abalisembayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama ye mukulembeze w'abannabbi bonna, ye mukulembeze waffe ffenna yakulira obutabuliiki. Otunnyonnyodde ekigambo butabuliiki. Obutabuliiki kisitufu si ffe nga bwe tukirabira. Kyankizo naye ombuuziza obutabuliiki kyeki kyenkyaliko. Naam. Nabbi waffe bw'amala okuweebwa omulimu gw'obutabuliiki kubanga Allah amugambye nti inna allaha la yahdi alqawma alkafirin. Abantu banaasigala nga bakafiiri tebasobola kufuna bulunga mu layini ebyo. Balina kujja mu busiraamu ne bamala okuyingira kati otandika obaga nti musaale olwo balabeko bulungamu n'ekyo. Kitegeeza obutabuliiki obukulu bwakukoowoola bali wabweru waabwo ku buyingira. Tutegeeza batali basiraamu. Hatta n'abasiraamu se nabo okubazza ku mazima n'okubanyweza ku mazima. Oluvannyuma lw'okubakoowola okukoola kuli okunene tetukoowera koola n'abaana abasiraamu bwenzi. Kwega obutabuliiki tebukoma. Era nabbi bw'amala okukoowolwa abeera omutabuliiki naye ate n'akoowoola ng'akoowoola baani? Anti akoowoola abagoberezi be n'abaga nti balighu anni. Bano bamaze omukkiriza. Kati bannaye nabakoowoola mwe ne munzikiriza. Naye nga bwe munzikiriza mbalagira balighu anni mutuuse nga mujja kunze eri bannammwe walawo aya. Ne weba aya emu. Kwegamba kyoba osobodde kyonna ng'okimanyi. Eno hadithi ekubiriza abantu bonna seeka n'atali. Ffenna tubeere batabuliiki. Omusiisi wa capati awo osikira capati zo beera mutabuliiki. Olina neiba wali asiika capati mukoleko obutabuliiki. Si musiraamu munnyonnyole oli mukukola butabuliiki. Naye ani atasobola kwegomba kubeera mutabuliiki? Bwe kibanga kiriwo ekityo nga bwekitunnyonnyodde buli omu bwe kityo bwe kiri. Bwe kibanga kiriwo ekityo then buli omu alina okufuba nga bw'asobola okulwana bwezizingirire abeere mutabuliiki. Allahu akbar. Saba Allah atufuule batabuliiki. Era kati nabbi kennyini Allah yamukoowodde abeere mutabuliiki. Naam. Allah wamaze omukoowola naye n'akoowoola abamukkiriza babeere batabuliiki. Nakati bwetutudde wano tuli mukukola butabuliiki. Wabula teweerabira butabuliiki buteekulamu embeera mmeka? Emiteeko ebiri gye giriwo egyo. Obutabuliiki obufu n'obutuufu. Eriyo n'obufu seeka. Anti buli obwasoose kuli bali twayogeddeko abasuufi nabo bakola butabuliiki obufu. Naye obutabuliiki obwokuba ekitabo obwokusamira butabuliiki obwokuba nga seeka mulogo basinza entaana nawulira nga beerogera ku bituuti bajjajjaffe babitunyumiza baaliwo. Genda oyogereko n'abazeeyi batera okubeera waliwo gwe banyumiza seeka. Abazeeyi abo tetwagala kubawa budde naye balina history.
mzee yaganti mwana ngo obusiraamu mwina mwebaze Allah fe obusiraamu fe twali mu kweroga Allah akbar nga imaamu aluga munne ate ne bijja imaamu akulembera abantu mu swala era kankubuulire bangi abaafa mu baatusookawo nga bahaaji naye nga si basiraamu. Allah akbar kubanga okuluga n'okuba ekitabo nze nagaddeko omudalasa jjo muzeeyi n'aŋŋamba nti abakyala bokka okuluganga babba baabwe mu myaka egyo egyaliwo egyo yabanga ibaada ng'atamulogolo yatali ku mulembe takoze sunna kati obutabuliiki bufu kati nekigambo kino obutabuliiki kino kiyingira mu Uganda nga kyolesa mazima si ku saidi eri endala etali ntuufu era bwe tebeeyitako batabuliiki era wano mu Uganda baatera bbaka zaakuli abazeeyi kati kyentegedde nti oluvannyuma lwa eyaleeta obusiraamu okubuleeta n'agenda abasuufi ne bajja abasuufi bwe bajja ne basaasanya obutabuliiki obutali butuufu obufu obwo obw'okuba ekitabo obw'okwabya ennyimbe obwa imaamu okuba n'essabo obusiraamu butali mu kusaala jjama imaamu ate yasawula obusiraamu bw'amawuledi obusiraamu bwa buluda obwo Allah akbar kati abatabuliiki batuufu ne bayingirawo olwedde nga bali bakola ki bajja mu Uganda Allah akbar saballahazibwako abatabuliiki kati bano abakyawa abatabuliiki bo basinziira ku ki abakyawa abatabuliiki tujja kukiraba mu maaso inshallah naye wakyaliwo ekigambo ekirala kakati ekigambo ekirala kyekyomusalafu otubuulidde biidhinihi tabaraka wa taala tusaba Allah tugaye bulimu emiteeko emeka ebiri basaana bakitegeere obutabuliiki obufu n'obutabuliiki obutuufu akabonero okulabira obutabuliiki obufu naam baseeka babeera bakugamba kukola nabbi byataakola basaasaanya amawulire amafu ku nabbi naam kyokka ate bw'omubuuza obujulizi n'ayomba buyombi omanya nti ono mukoowooza ali kafu abo nno bangi akakyo kano ate obutabuliiki obutuufu bo batya nnyo okwogera nga kyeboogera bakakasa sinabbi si yakyogera hadithi erega nti ballighu anni walaw aya bwe yali eggwako nabbi yagamba yenna alinnimbisa ng'agenderedde yeetegekera akatebe muliro amakulu mutuuse nga mujja kunze naye temumpaayiriza mukole obutabuliiki obutuufu mbagambye lwaki mumpaayiriza kati obutabuliiki obufu bubaamu okuwaayiriza nabbi era hadiisi enfu zikozesebwa nnyo kuseeka ab'ekika ekyo ate bano bba abatabuliiki abatuufu babeera beeraliikira nga bagamba olaba Allah yagamba nabbi walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadhna minhu bilyamin thumma laqata'na minhu alwatin fama minkum min ahadin anhu hajizin nabbi wanga bakukyusaayo akantu konna mu bye namulagira okubagamba n'alaba nga kamuzitoyeeko n'akakyusa n'ayogera ebibye laqata'na لأخذنا منه باليمين نالي مكواسزاكو بوديو ثم لقطعنا منه الوتين oluvannyuma naali mugjeemu omusuwa mukulu yandi musogo obulamu obubeezaawo obulamu baada Allah awoninga mubaka we aleme kukyusa abatabuliiki gwawulira abatabuliiki sooka weegendereze otuuse mazima kitegeeza seeka buli yenna agamba nti mugoberezi wa mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam alina kubeera mutabuliiki buli musiraamu mutabuliiki okujjako nga toli musiraamu anti obusiraamu n'obutabuliiki kiringa bulaba amalusu n'olulimi oba amalusu n'eddooko tebyawukana Allah obutabuliiki si ddiini obutabuliiki mulimo ogukolebwa munnaddiini ate nga bwe munnaddiini yandyegombye ekirungi ekyo kyalina kikakata ku buli musiraamu ekirungi kyaba afunye
akigabaneko n'abalala si kubaseeka buli musajja asema kanti akaana kuloga munaye Mudassiru lisa ddyo oli mukola butabuliki. Allah saba Allah kituwe ffenna. Kakati olwo ekigambo ekyokubiri seeka era ekyasaasaana ennyo wano mu Uganda era nga abantu bangi bakitegeera bubi. Ekigambo ekyo omusalafu oba obusalafu. Omusalafu yaani omutabuliki ye tumumaze era tumutegedde naye ate omusalafu yaani olwo ekigambo kiyitibwa salafu kya Luwarabu. Naam. Kitegeeza ekyayita. Mu opposite yakyo kibeera khalafu ekiriwo naye mu lulimi bwekityo bwe kiri. Naam. Ekyayita salafu kitegeeza ekyayita. Naam. Khalafu kyekiriwo mu Luzungu ekyayita kibeera predecessor kyayita ekiriwo n'abeera successor asikidde bali abakola ki abaavaawo. Naam. Kati mu mbeera y'obusiraamu oli wagamba nti baabali wali abasalafu abasalafu baabo abategeeza nti baabo abagoberera enkola y'abasalafu abagoberera enkola y'abo abaayita obula ketongedde mukaakano abaayita abaali ku mazima ng'era bakulemberwa omusalafu akulembera sallallahu alaihi wasallam. Kitegeeza ki nti nabbi waffe musalafu asooka akulira abasalafu bonna oba taliiwo yafa mulongoofu yali abadde ku malyo gw'ensi eno eyavaawo ate yali agenda kuddaamu enkana sallallahu alaihi wasallam. Musalafu asinga abasalafu bonna empisa. Gwe tukuppako wa innaka la'ala khuluqin azim. Naam. Nabbi wange empisa zo ndala mu kati bwe waatyo oyo musalafu bataliiwo yafa okuba nti ye musalafu ayina abakkiriza amazima ge ne bayita basahaba abo nabo baafa tebaliiwo abo basalafu kati eyo gurupu esooka ewedde kati bonna abajja babeera mu kulafuubana kutakabana kukola kugezaako kufaanana bali faananye tutya ekizampo ezebbiri ekizampo y'omubaka n'ekyokulabirako kyabasahaba bakkiriza tebasobola mumuwaayiriza tebasobola kukola kyataakola tebasobola kuzuula mu ddiini basahaba kati nze ndi musalafu abatagamba nti nze nayita aba ategeeza ki era wotyo oba otegedde bubi oli baga nti nze ndi musalafu aba ategeeza nze neegomba mazima nze neekutte mazima nze neenywezezza mazima nze neenyumiriza mu kuwangaalira mu bulamu buno nga nkoppa mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne basahaba be saagala kwongera mu ddiini nesamba okuzuula mu ddiini kati baga nti omusalafu oyo bategeeza omusajja abuuza nabbi yayina ekirevu nti ye n'akikuza n'akirekako ekanza nabbi yazambusanga nti ye n'azambusa nabbi teyali ku mawuledi n'atagenda ng'agereka nnaku duwa za 40 yafiirwa ku bafuna yakola atya ng'akola nga nabbi we yakola obulumi bwange omukwano gwange obwetaavu bwange njagala kufaanana nabbi wange sallallahu alaihi wasallam basahaba babatambulimbisaako kitegeeza kyatteeka omusiraamu yenna okweyita omusalafu malusu nadde okwoli nga wagambye ku kyobutabuliiki ate nekigambo ekiriko emberebezi mu nsi yonna nakyo kya busalafu kino ekyobutabuliiki kiri wano Uganda tobalaba nawadde ntandika okukyogerako nagambye mutukwate bulungi tabuliigi gye twogerako wano si yansi yonna kuba jamaatu tabuliigi gyeri
sije tuliko kigambo butabuliki kyako era babalanga kubukedde TV oba TV endala bagamba abatabuliki basalina kibubulo so bagamba babatero gamba bagamba nti abasalafu banga bati kibanayiga kigambo salafu bamanyi kyabatabuliki kati seeka atuliza yandisanya amanye naam enjawulo eri wakati w'obutabuliki n'obusalafu njawulo ki eri awo kiyinza omubuzaabuza atuuliza oba atulaba akati obutabuliki ekutuusa amazima wajja ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'ogatuusa ku mulala ate obusalafu kwe kubeera nga gwe byokola byonna embeera zo zonna obusiraamu bwo bwonna bufaanana bwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'obw'abasahaba nga toyongeramu tokendeezaamu wabula obuuza yagamba nkwatewa nti wanakwatawo kitegeeza obusalafu obanga agamba nti nze ndi mutabuliki obutabuliki obwa nabbi nga bwe yali mu hijjatul wada n'abuuza hal ballagtu obutabuliki mbukoze Allah n'ajulira obutabuliki mbukoze Allah n'ajulira Allah nti obukoze nekisigalira erifo okuteeka mukono bajulira nti otuusizza ya Rasulallah tabuliki mbukoze temukola kino ntuusizza tutuusizza ya Rasulallah Allah akitegeeza oli waga nti nze ndi mutabuliki ng'amazima ddala amakulu g'alina mu kifuba geego ndi musalafu amakulu g'aba ategeeza geego akitegeeza nti basaba baali batabuliki kati kuga nti oli musalafu obeera wezzizaayo ku nkola yaabwe magyeyagala okufaanana kaakati waliwo ekigambo ekyokusatu era ku nsonga ey'emu eyo waliwo obutabuliki obusalafu n'obusiraamu ebigambo ebyo badde nkusaba obitugattire bwe bigattira ate obitwawulire byawulira alyawma akmaltu lakum dinakum naam lwaliro nzijuzizzakum eddiini yammwe wa atmamtu alaykum ni'mati naam wa raditu lakum al-islaama diina naam obusiraamu yeddiini Allah gye yatusiimira ffenna gye tulimu era ffenna tuli basiraamu saba Allah kitukuumire nga batugamba nti wala tamutunna illa wa antum muslimun temufa okugira nga muli basiraamu naam obwe busiraamu wabula obusalafu n'obutabuliki mirimu egikolebwa abasiraamu obusalafu n'obutabuliki emirimu egikolebwa abaki buli wekijja nga mu matuugo baba kubanja emirimu kitegeeza tosobola kubeera mutabuliki wadde okubeera omusalafu okugyawo ng'oli musiraamu olina kuba musiraamu ate okubeera omusiraamu olina kubeera mutabuliki oba musalafu kyotegeeza ekyo olina kuba mutabuliki omusalafu olina kuba mutabuliki oba kajjeemu nattawo ndi mutabuliki omusalafu olina kuba mutabuliki omusalafu lwaki anti omutabuliki omusalafu yaliwa yoyo gwe bayita ahli sunna wal jamaa lwaki nti ye bw'aba atuusa meseji ye agijja butereevu ku nabbi ajja kuba sahaba takumpanya meseji ekimwisa omutabuliki omusalafu atuusa amazima ate ng'akoppa bannannyinigo oluvannyuma okugakoppa ye ku banyinigo ng'agatuusa eri abalala ate ng'agaagaliza abalala nga bwe kyali ku nabbi sallallahu alaihi wasallam awangala agakuuma liwala bajja okugatawanya ng'ateekawo omubiri Allah temujja kuyitaawo mazibulimba bwammwe mazima gaagano nkirabye kati obusiraamu ye umbrella lwaki twagala ogamba nti omusalafu mutabuliki wanga waliwo omusalafu waliwo omusiraamu ekigambo obusiraamu kinene abakyerimbikamu baki bangi wateeka okubaawo ekigambo ekyawula abasiraamu abatuufu n'abakyamu kubanga buli avaayo agamba ndi musiraamu n'omushiya nagamba ndi musiraamu n'omusuufi nagamba ndi musiraamu omuhamadiya naye ndi musiraamu era mubantu abasinga okunkaabya amaziga wano e Uganda ne mbatunuulira ennaku n'enzijula ne ngaba bano nga bali bubi ye musiraamu agamba nti nze ndi musiraamu just tayagala kuwulira
kya butabuliki wonna bigambo gambi bisimanyi butabuliki basalafu basi mubeere basiraamu just tamanyi kyayogedde nga nabbi yennyini nga tannafa kugambye umma yange genda kwekutulamu ebibinja 7 nabbi yalinga atugamba tobeera omusiraamu just fala abeera awo Allah buli ekijja kyakola Abahmadi nsaliddeyo basuufi nsadde bani nsadde toba musiraamu just beera omusiraamu alina ambwera wansi wooli ate okakasa nti ambwera eyo ntuufu nga ambwera eyo si ndala musalafu Allah olwolwo hadisi seeka anti bwolina okulabira wabwa emakaawo walaba sirabangawo mu mpasaazaawo wadde okusoma mu byafaayo bonna bojja olaba nga basanze awantu awo bamala kulondoola musalafu ali ku nkola y'omubaka sallallahu alaihi wasallam muzanawe tolabangako akulembedde swalawo ekirivu akisaze era tubiraba eno ate singa oluusi babuuza ku baseeka neemu ekibeera wali temukiraba Allah naye ate mu nsi mulimu beewuunyisa seeka osanga omuntu nga Allah yamuwa chance n'agenda n'asomerako awantu awo n'asoma obusalafu ate n'akomawo eno n'akolera ddala ebikontanira ddala bye yasoma n'ogamba oyo abeera atya hidaaya waliwo njala kutibwa hidaaya ne irimu Allah bawadde irimu tabawadde mazima tabawadde bulungamu Allah nsaba Allah baseeka abasoma nga yakuguka mu kubuza nga alina masters degree mu kubuza nga teri yamuwa budde bwe okujja ngo ojja kubula waliwo akagambo koyogedde seeka kanzijukizza hadisi eyo gyogambye nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti ku nkomerero y'omulembe ekibiina kigenda kwawukanamu ebibinja 73 naye yagamba nti byonna 73 ebyo bya muliro okuggyako ekibinja eki ahli sunna wal jamaa era bamubuuza basahaba nti ya rasulallah ekibinja ekyo tunakitegeerera ku ki mu kaseera ako n'abaddamu n'abagamba nti ma kana ala mithli ma ana alayhi wa ashabi kyobadde ogezaako okunnyonnyola ekyo bali nnyo abo abanaabeera mu busiraamu nga bufaanaganira ddala nga bwembaddeko ne basahaba bange gwe balaba waabwe yali atunnyonnyola batabuliiki osingamu katono waliwo abasalire nakivuba ggulu n'abasalire ewala yonna gy'omanyi bw'oba ogeraageranya obalaba wa mbalaba awo saba Allah abanyweze bakazi kibolaba mu jiribaabu ne sitira beebo bootegeeza basajja kibolaba mu kanzu eziri waggulu Allah beebo abaawo basajja kibolaba n'ebirevu byabwe Allah akbar nokakasa ensi nti nabbi teyalina kirevu n'akisalako kyemmanya akikakasa ensi nti nabbi yalinnya mu lugwere oyinza okukakasa ensi ti nabbi yalagirako abakyala bambale obukaaya Allah kiyinza okubeerera ekizibu bambale obushali obulimu obusibi n'otukaayakaaya Allah tubagambako nti byabatabuliiki tebamanyi kyebafiibakino naye bafunye kyansi seeka abatuuliza n'abatulaba n'abagenda okukulira ku maloboozi gano okuba nti olwaleero baawudde ebigambo ebyo baali bategeera obukyamu tusaba Allah abamu babimanyi naye Allah tannabawa bulungamu nga ogambye nti erimu kirala n'obulungamu kirala kale tulina nairimu waliwo abatulaba nga bino byonna wabiwuliriza anoonya wayi bakolera ensobi Allah akbar saba Allah atukuume waliwo awuliriza bino ngaabimanyi era nga yali badde abisomesa naye nga buli waavaayo mu kamera ayogera bitakwatagana na bino okusobola bino bidibya obulimba bugende mu maaso Allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittibaa tumusaba Allah albatila batila warzuqna ijtinaba yeddua buli musiraamu yandibadde agisoma tulaga amazima nga mazima era atuwa obusobozi Allah akbar ulaga obulimba nga bulimba bwewala Allah akbar Allahumma amin kati abatuuliriza
ab'ebitiibwa balungi ali eyo buli omu gy'osinziira okutulaba n'okutuwuliriza tuli ku mulamu ogugamba omutabbuliki oba omusalafu yaani omutabbuliki oba omusalafu yaani tunnyonnyoddwa bulungi ekigambo obutabbuliiki oba omutabbuliki era tukitegedde ne tunnyonnyola bulungi obusalafu oba omusalafu yaani era ne tunnyonnyola bulungi omusiraamu yaani tugenza okukizuula nga tetundagenda ku kibuuzo kikirala nti omuntu alina kubeera musiraamu wamala okubeera omusiraamu alina kubeera mutabbuliiki amakulu obusiraamu bwafunye afune ekyo omwoyo ogubwagaliza abalala nga yeeyambisa ebigambo ebikolwa kyova olaba seeka obusiraamu buno bwandituuseeko singa batabbuliiki tebaaliwo ate bwalituuseewa kyova olaba omubaka Muhammad sallam yatugamba ballighu anni walau aya kubanga obusiraamu buyitire okusaasaana otali butabbuliiki tewali busiraamu Allah ate olwaleero seeka nayongedde okuguka ebigambo ebyo era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala obutabbuliiki oba otumbula bukafiiri kugenda maaso oba otumbula bukafiiri bwegazaanye mu nsi ya Allah tusaba Allah tuwe buyitewo Allah kuseka ekibuuzo ekirala ddala oli asobola okuba omusiraamu nga si musalafu oba mutabbuliiki ye naaga nti nze ndi musiraamu siri musalafu siri mutabbuliiki ndaga nze ndi musiraamu era nga oba omubuuza ndaga nze siri ku ebyo nze ndi musiraamu omuntu asobola okuba omusiraamu nga si mutabbuliiki ngenda ku ansa y'ekibuuzo kyo nnyangu ddala oli asobola okuba omusiraamu nga si musalafu oba nga si mutabbuliiki amakulu ekibuuzo kiringa ekigamba ddala oli asobola okuba omusiraamu nga tagoberedde nabbi nkola ye kiringa ekigamba wekityo kusetinga kibuuzo ddala oli asobola okuba omusiraamu nga tagoberedde enkola ya nabbi n'abasahaba be era nga n'obusiraamu bwe yafuna tafaayo balala babufune wakati budda tusomesa tunnyonnyola akitegeerekese atukifunza ekibuuzo olinga mbuuza kati kuba oŋŋambye ddala oli asobola okuba omusiraamu nga si mutabbuliiki kubanga si musalafu kiringa gwambuuza ddala oli asobola okuba omusiraamu nga obusiraamu bwalina teyeegomba bugende ku balala era nga n'obusiraamu bwakola teyeegomba kukola bwa nabbi nawe bwe yasomesa basahaba be ajjawaabu la tasobola kuba musiraamu nga si mutabbuliiki kiratuga nti obusiraamu n'obutabbuliiki n'obusalafu malusula mu miro naye seeka ekigambo ekyo nga kyayatiriikiriza nnyo wano ewaffe e Uganda ekiriwa ekyokubeera nti abantu bagamba bo basiraamu siri mutabbuliiki siri musalafu ate nekyakikugamba nga wabadde ajja ku muzika alina gwagala jjadugende tusaale Allah kwegamba aljahlu fi ddiini butamanya baganda baffe abo bambi tebafaayo kuwuliriza tebafaayo kusoma kati guno omusomo gulaba gusobola okumala emyaka nga 10 YouTube n'ogukeberako nga gwakalabwa abantu 5 oluvannyuma by'emyaka 10 ate nekyo nakyo kyengera kyokka ate omuwemuzi bwawemula mu dakiika 2 aba ayina abakamulaba 3,000 Allahu akbar wakati mu bawemuzi abo bamulabye nga 2,000 basiraamu abasiraamu tebaagala soma ddiini yaabwe bali ku attaqlidu al-a'ma bagoberera lwa kizibu ky'amaaso bwe yawuli olinga avuma n'oli n'avuma naye naaga kanvume khalas Allah kati seeka abakyala bakugamba nze sambala jiribaabu z'abatabbuliiki saagala jiribaabu z'abaki z'abatabbuliiki olina gamba nze saagala kwambala ngoye ziri waggulu ze ngoye z'abatabbuliiki nze sijja kuleka ku kirevu kyabaki ky'abatabbuliiki byonna byayita ebyabatabbuliiki nga bwakyogedde biriko obujulizi nga nabbi byakola bakyala b'abasiraamu bangi batambula bute nga sinti sente za jiribaabu zaabula ensonga eri egi bwe naayambala jiribaabu nja kufuuka omutabbuliiki
era wennyini kituzaayo ku nsonga eno gye twalaba nti abantu abasinga obungi mu busiraamu wano Uganda balowooza obutabuliki kivumu. Abalala bagiyita ddiini, abamu bagiyita ddiini naye abamu balaba kivumo. Era olyoga nti mutabuliki gwe tonvuma, zisiri mutabuliki. Naye kiki ekireeta ekyo butamanya na siyaasa ono agenda atambula nebabeera kwekyo. Allah akbar, tusaba Allah atusaasire. Seeka ekigambo kino ekigamba nti bye twasangako bakitaffe ne bajjajjaffe naffe bye tulina okugoberera, kubanga abantu abasinga okutamwa ekigambo ekyo babaako ne gye balaba bakitaawe nga bakola ne bajjajjaawe. Ekigambo ekyo kyogerako okiseeka. Twabadde tutandika twagambye obusiraamu obutuufu bwaleetebwa wano naye abaabuleeta ne baddayo ne wajjawo abasuufi abatalina busiraamu butuufu ne babunnyonnyola ensi obusiraamu okuba ebitabo okuloga busiraamu. Abantu abasinga bamanyi seeka yonna alina kuba mulogo era butuufu nanko bakutawaanye bayitirivu obungi nange bantawaanye oli najjaye era n'abatali basiraamu bangi nagamba seeka nsaba kuddwa nga Kristino njagazaaki tugenze mu kanisa nakugamba waliwo seeka eyankolerako wabula nzeewo nombuuza yakolera atya agenda okunyonnyola ebintu nga byakisamize byennyini omanya nti twegamba abasiraamu olw'okusookawo kw'obusuufi mu Uganda bwabuutikira nnyo bwabuutikira. Era ekigambo seeka kitegeeza bakubi ba bitabo ab'amaanyi abalogo. Seeka tuwa magezi ki okuba nti tuva mu mbeera efaanana bw'etyo? Era nga sinakuwa magezi ow'ekitiibwa nga nange bwengeewa awo wennyini mbadde nkyayanukula nga nkulaga Allah yabuuza abo bennyini bagamba nti bava ku byabajjajjaabwe awalaw kana abaahum la yaqiluuna shay'a aw la ya'lamuuna shay'a wala yahtadun. Mumanyidde kuti baba bakitamwe baali kububuze kyennyini kyebiri mu kwogera Allah kyeyabuuza. Kuba oli akugamba nti baffe tuli basiraamu tetuli batabbuli, kitegeeza byakola byonna abigoberera kuva ku bajjajja ne baani. Era byabuuza mu meeting twafuuse ddi abatabbuliki wano famire mugyonoonye mutumaziyo kati bamuwadde obusiraamu obutuufu yayagala buli obwokuloga babusigalawo. Allah. Era bwesaba omuntu ayogera naga nti obusiraamu bwedda bwali bulungi naye buno bwonoonese abeera ategeeza edda twanyumirwanga obusiraamu bulimu ofuuwa emmindi obusiraamu bulimu okugira abalongo obusiraamu obulimu embeera y'okuwa byolumbe bwatunyumiranga. Kitegeeza kati seeka kitegeeza nti okusookawo kw'ekintu si kyekiraga obutuufu bwakyo. Watugaya obusuufu bwasookawo oli yandifunye busookawo omusuufi najja n'abeerawo akaseera akawanvu era n'amalawo ekiseera mawuledi nga zijja amaanyi era abantu basiramuka. Kati kyogezako si kyekiraga obutuufu bwekyo, wabula amazima gonna we gajjidde tugoberere. Tusaba Allah tuteeke mbagoberere. Ekibuuzo ekiddira ekisembayo ndowooza kiseeka gwe zoolabanga nfu abantu ze balina okwejjamu eri abatabbuliiki oba abasalafu ng'ensonga bantu bazirina naye nga nfu nga wandirabye nti basaana baziggyemu eri obutabbuliiki engeri gye balabamu obutabbuliiki nsonga ki ezo zoolaba ggwe nga ggwe? Sookera ddala endowooza enkyamu n'obutabbuliiki nnyingi naye ensuubira ziva ku butamanya makulu ga kigambo naye okusinziira ku musomo gwaffe tugezezzaako saba Allah asiime. Ezimu ku ndowooza enkyamu be bantu okuba nga bagamba nti omutabbuliiki mwavu baba tena n'ekitende ekyo mutabbuliiki si mwavu kubanga obugagga si ze ssente obugagga kwe kuwanirira amazima mu kifuba kyo. Obugagga si ze ssente seeka ate obugagga ghina nafsi obugagga bwa mutima osobola okuba ne miliyoni 10 ng'oli munnabbidaa
naye nga miliyoni ze zo tokutanga olabanga alina 10 gulabanga gwalina 200 Allah nze atali ku bid'a ali ku sunna nga ninamu 200 naye nga obugagga bwempulira mu kifuba businga bwomuna bid'a nga gwolaba tolina ng'oli mwavu ku miliyoni zo 3 ku akawunti nga ndi mugagga n'enkumi zange 2 Allah era ng'ekyegulo tujja kulya ekikomando omukyala n'abaana onzikiza edduwa omubaka waffe sallallahu alaihi wasallam gye yatulaamira obutazibya okugyawo ng'ogisomye yatulaamira n'atugamba nti obudde tebuzibanga okuggyako ng'osabye Allah edduniya agikuteeke mu ngalo aleme giteeka mu kifuba kyogamba oyo alina miliyoni 3 ku akawunti naye ng'alaba talina Allah oza aba tadde edduniya mu kifuba zibali mu bifuba saballah tase bid'a n'embeera amin ya rabbi ati bannabid'a wadde otuwa ensonga zoolabanga abantu baziina ku batabbuliki basinzira okunyweza abantu baabwe mu bid'aati ezo babeera mu mawulidi ezo babeera mu kwaba ennyimbe bakwata emizindaalo eminene bagamba bannaye mukimanye batabbuliki baavu kyova tebali wano tebakola bino tebasobola liisa abantu wallahi sente bazirina era ekimu kubiraga nti balina sente babeera ne ziddalasa ezitambula mu mizikiti gyabwe buli kaseera eziddalasa sente kuba abantu balina okulya naye basomesa abantu amazima so kye kigambo kituufu abakirina eri abatabbuliki bagagga ekyokubiri oga nti baavu authority eyo togirina kubanga tomaze kukebera nakuwenga bitabo byawe kati seeka nga iwatwali tutandika watugenda nti omutabbuliki emano batabbuliki yomubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam omusajja oba omukazi waavaayo naga abatabbuliki baavu abatatwaliddeemu omubaka we gwagamba mbu yakkiriza n'omujja mu busiraamu ekyo so ekyo kyewaza abatuuliza bw'oyogerayogera nga asaaga waalifuluma obusiraamu kubanga akulira abatabbuliki kuba Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye oba omutwaliddemu oyo tebamujerega Allah ate bamala abaga nti ku nabbiyi ntaama n'obuuza obwokutaama kwayogera kukuliwa ogambye mwavu ate otaama ki Allah akbar abamu bagenda ne ku leve enneneko waggulu nayogaa nti ne basahaba tebaalina mmere eriisa abantu ku dduwa ya 40 ne mawuledi abo boogerako ki sigenda baabudde genda kubalaba tusaba Allah balungamye seeka aleme tuttira mu mbeera eyo seeka tolinayo nsonga ndala yonna gy'olaba eyesooka yo bajogera nsonga eyokubiri gye boogera ku batabbuliki nga nayo nfu ddala egambye abatabbuliki bakodo kubanga kati nabbi mukodo Allah ati bwe buli woga nti omutabbuliki oba ogenze kwasooka omutabbuliki obujiriza obulaga nti nabbi mukodo osobola okubeera oyita omukodo atugamba wasadaka tutufiu lkhati'a kama yutufiu lmau nnaara akulira abatabbuliki akugambye oba akulira abasalafu akugambye nti nno okusaddaakako n'ogaba ku kyolina kizikiza amazambi nga bwolaba kizikiza ensobi nga bwolaba amazzi bwegazikiza omuliro ogamba nti mukodo oyo gwoyisa omwavu yeyawaayo ettaka awalirimbo gwoyisa omwavu Allah tusaba Allah tutaase akati bulioga nti baavu bakodo tuddayo eri kwani mukulembeze w'abatabbuliki ampulira ki gy'omanyidde abatulaba era batuuliza zezo ezimu ku nsonga zemuwulira ezikyagenda mu maaso tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bawe okulaba obulungi n'okuwuliza obulungi n'okugula ebifuba byammwe teri agenda kutuusa busiraamu buno abatuuliza era batulaba mu maaso g'owekitiibwa Allah nga wabwagala okuggyako ng'ayina irimu era wabadde otandika tugenda nti ekizibu kye tulina wano e Uganda ekisinga okuba ekinene kwe kuba nti irimu twesamba irimu nayo neetwesamba kyova olaba tulina endaba embi ku kigambo butabbuliki tulina enzikiriza embi ku kigambo busalafu lwakugaana kutuula wansi kolaki naye singa nti abatabbuliki okuba nti tebasoma ddwa za 40 tebalina sente za muceere nga bubadde okireese naye tugamba nedda
ebyo byonna tubirekala kuba nabbi yabireka yali abimanyi nina abitugaana teyakola nako wadde Allah yali abiraba n'abireka endowooza enkyamu gye balina ku butabuliiki bwe kubanga balowooza nti bo balina kwonoona abatabuliiki balongoose ekyo kibi nnyo kigenda bokesa omulimu sika siyongera okutunnyonnyola ensonga eyo balaba bo balina kwonoona abatabuliiki balongoose buli olaba wano mu Uganda nga ye agamba si mutabuliiki abeera nnyo n'entegeera egamba nti nze nina okwonoona babatabuliiki balongooke mbuuze ejja etya ati tumugambye ayambale jiribaabu yeeganye agambye ya mutabuliiki naye jiribaabu gyayisa y'omutabuliiki Allah agyogerako mu kyayita ekitabo kye Qur'an oyo omusajja oyo omukyalo nti ya ayyuha nabiyyu qul li azwajika gamba bakyala bo wa banatika ne bawala bo wa nisaa'il mu'minin ne bakyala babakkiriza yudnina alayhinna min jalabibihin bebikkire engoye ezizitowa ezibikke musaaza dhalika adina an yurafna fala yuzain wa kana Allahu ghafuran rahim olaba kati bw'omutuukira nga nti munnaye yambala jiribaabu aya yiino Allah bwagamba batabuliiki olaba bwalabye nga ye alina kuba mwononefu obulongoofu bwabali Allah akbar nayo ndaba mbi kijamwe kibeeremu ku ddalasa abasiraamu basoma obusiraamu bwabwe basoma obusiraamu ti abatabuliiki be basomesa miziki gyaffe tegibamu ddalasa tulinda mawulire ate no ne ku mawulire tebasomerako ate basomerako kuyumba sikakwatmuzerawo nayumba bali omuceere kaifiya tumawuledi kaifiya tumawuledi inobaawo nti nabbi yamalangawo nazaako kino kati abasajja abo balina ekizibu nzira mbasaasira nnyo balina ekizibu ky'okuba nti buli kalungi bakaleka waffe wakati mukulowooza nti batuvuma wallahi buli kirungi bakitulekedde kyekyabatabbuliiki munaye nno walibese ku kirevu nobira omusajja yeyagaza afaanana nabbi nandika siri mutabuliiki olaba kati bwagaye nti nze nina kwonoona sekirevu kye nkina kuvaako nyonoone ani alina otereeza mutabuliiki kwegamba yekakasaako obwononefu era kino nkyogera kubalumirirwa nti bakola bubi nnyo okwekakasaako okwonoona ne batukasukira obulungi of course tetukina mbuziwo tukasukira obulungi tugenda bukwata naye nabo tubaagaliza awo yatugaa nti waaddu alaiha binnawajiz naam mukwasegana agasembayo tugenda gakwasa naye tubalumirirwa nti mumunaatulekera obulungi mpaka ddi ate nga n'okufa kusembedde obulungi mugenda butulekera paka ddi Allah akbar seeka obudde bugenda butuliira empinga ako kakumala olina kyoleseeyo kyobalekeddeyo kyewandigambye nga ndowooza mbi abantu gye balina ku butabuliiki ekyo kansibe ekitegeerekesa ekyo ekyokuba nti buli kalungi bakasukira ne beesamba obulungi bwonna tegereka kitegeeresa bulungi ensobi endala gye balina kwe kulowooza nti omutabuliiki kitegeeza bukambwe yekyo bakijja wakyo Allah kubanga omutabuliiki asooka gwe batugambye omubaka Muhammad sallama nga teyali wa bboggo era ffe gwe tuliko naye ekigambo ne bakikuliriza ne bakigeza bakambwe tebaseka zibeera n'omuswaki bwe guti takuddamu wadde mwana twabo bebalaba bakhawariji bebalina agayisa agaagala si batabuliiki omutabuliiki omusalafu akambwala ekintu nakyomukozi naye muntu akambwala wekyetagisa naseka wekyetagisa ate bampisa bakkakkamu tulina gwe twavumye atunyweza tuli basalafu twenyumiriza mu busalafu tuli baki basalafu Allah akbar obukambo buliwa
ate kyewuunyisa abasajja abo bakugamba abatabuliki bakambwe naye baseeka abatabuliki bangi babasomesa mu bukakkamu naye omusanga nti museeka oyo wanjawulo asomesa ebintu bino bitegeera ate bamalanga nti abatabuliki bakambwe balina olugezigezi oluusi bagamba obutabuliki tekitegeeza bogwe na bukambwe ekyo batuwaayiriza bali omutabuliki yasinga eggonjebwa empisa obukakkamu omulinnyako n'oyitawo tetugamba nti eyo bakambwe gye bali naye okubaayo kwabwe tekifuula ambuleere nokubambi kabonero akalaga nti abo tebannategeera kibalimu naye bwekiti bwe kyandibadde ate omutabuliki we lwakambuwala wekyetagisiza ate kati ye anaabeera bw'ati buli kaseera ngaasekaseka kuba n'ennabbi yennyini gwe tugoberera sallallahu alaihi wasallam abatabuliki ali ku ntikko kiseera katuuka n'atabukamu era gwe buli lwovumanga omutabuliki n'oyisa mu kamako ng'omuvuma manya gwovuma kirasi gy'oliko nnene tusaba Allah abalungamyi baganda baffe era naffe atunywereze ku bulungamu paka wetunaamusinkana naam seeka abatuwuliza ab'ebitiibwa abali buli omu gy'asinzidde tubadde tutambulira ku mulamu ogugamba nti obutabuliki oba omutabuliki oba omusalafu yaani nsuubira nti atugoberedde seeka okuva etwatandikidde paka ku kaseera kano aganyuddwamu kinene tusaba Allah akugase n'ebigambo ebyo naffe atugase nabyo nga tukomekkereza ow'ekitiibwa kagambo ki kwosibirira abatulaba era abatuwuliriza okusinziira ku musomo gwe tubaddeko abasiraamu abalungi ab'ebitiibwa n'abatulaba kikakafu ddala okusinziira ku musomo gwaffe kigwanye kitegeerekeke nti omusiraamu ateekeddwa kubanga mutabuliki omusiraamu alina kuba mutabuliki omusalafu nga n'ekigambo mutabuliki musalafu kitegeezezza oyo atuusa amawulire ag'amazima mu bwesimbu ng'agajja ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam era nga yeegwanyiza okufaanana n'abasahaba amakulu akola nabbi bye yalagira ne bye yakola ate ng'akoppa ne basahaba era nga yeegoberera asika kiri ekiri ku bigino buli lwoleetawo ekitakwatagana n'ekyo akugamba nkutadde sijja kubikola banaye sijja kubikola kati kikakata ku buli musiraamu z'okukategeera ekigambo ekyo kyokubiri nga tumaliriza n'amira abasiraamu bonna baganda baffe abatulaba tusooke tuggyemu entegeera ega nti ndi musiraamu just entegeera nkolimire mbi nnyo Allah sabagitaase bawala baffe batabane baffe kubanga naye yakimanya nti abasiraamu just bajja ate okubeera omusiraamu just kitegeeza mubashiya mbaayo bahmadiya mbaayo basuufi mbaayo bazikiri kalenge bajamaa tablighi mbaayo byonna mbaayo ate nga siwe ekitibwe kiri obusiraamu bwayingirwa akatogo kangi olina okubaako ambrera wansi wo kyekiri nabbi kyeyatugamba sallallahu alaihi wasallam beera musiraamu omusalafu ali wansi w'okugondera n'okukoppa n'okwenyumiriza n'okwagala enkola y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam basahaba be ekyo bonna abamanyi bafa kyebaze bagoberera bonna kyebaze bagoberera abasiraamu ng'obalamidde ekigambo bonna bakiwuliriza bwe bulimi bwange bwe nnina Allahu akbar mu famire zaffe n'olabanga omuntu akutabukidde naye lwaki akubuuza natabulika ddi ani yagamba ndi mutabuliki naye nga kyomuleetedde kigambo kya Allah kyomuleetedde kigambo kya nabbi nolina okusoma kuno abasiraamu balekerawo okukyawa okusoma abantu bangi bakaafuwala ne bava mu busiraamu ng'ekibajje mu busiraamu kigambo butabuliki batya bangi mu Uganda wano bakaafuwala ng'ekibakaafuwaza kigambo butabuliki lwaki bakyogeredde ebisongovu bakikakkanyiza naye nga bakikyaye nga beerabidde ani akulembedde ekigambo ekyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam kigambo busalafu kikaafuwaza abantu bangi olw'okukikkakkanya tosobola kusigala mu busiraamu
naam mugambye nti abasalafu basiru bani buyita abasiru tobamanyi bumanya singa obadde obamanya tiwandibadde tosobola kusigala mu bisiraamu mugambye nti bijiribaabe tembyambala tembikola tembyambala waliwo gwe nawuliraga nti ekyo kyambalo ky'abawarabu ewaabwe eriyo enfuufu siwe kirisa mazima googerwe eyo aya nabo mu Qur'an ate ekyewunyisa aya ezo bazimanyi naye Allah inaaya gyeragira mu suratu Ali Imran ng'atulaga nti waliwo abantu abasoma Qur'an eyo nga bakenkufunye mu kunoonyamu ebinaabuzaabuza abantu nga banoonyamu wali bowe balaba olaba omulokole waliwo baseeka bamu nga bafaanana ng'abalokole bapasita walaba omupasita omulokole bamuyigiriza Qur'an naye Allah tagimuwa naye bamulaga nnyo paati ezirimu nga zeetaaga mumanya azikunnyonnyole kati ye musajja alina obulokole bwe ne bamulaga paati eyo neyeyambisa paati eyo n'avulugavuluga byatategeera kati nibo ne baseeka mu nsi muno nga ye buli waabikula ekitabo anoonya birimu ebinaabuzaabuza abagoberezi bange mbawangaalize ku bulimba naye baseeka abo babi sobola abatutaase batera kuba neerimu batera okubanga bamanyi ng'ensi yonna yemuliko obunenzi nga nti asomye ebitabo naye ng'abuuza bubuuza n'avaayo bw'atyo naye era nabbi ebatugambako sallallahu alaihi wasallam ku nkomerero y'omulembe bajja kujja ekikulu kyakubategeera nakubeewala Allah akbar nga tukomekereza biidhinillah tweyanziza nnyo omukadde waffe okuba nti otuwadde akadde ako mu budde bwo tusaba Allah akugase n'ebyo byotubuulidde mukadde k'otuwadde era naawe akugase nabyo tuuka mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'empeera yaabyo Allah agikuterekera kubanga ekyo Allah ekisuubiza abagenda okukola ebyo byayagala era abagenda okwewala byatayagala akadde katuliridde empinga mukkirize abatulaba era abatuwuliriza tukomaawo tujja kusinkana biidhinihi tabaraka wa ta'ala Allah wanaabakkiriza olunaku oluddako naye nga tetunnakumekereza mbalaamira ebintu bisatu nti oba tubirina wandituusa ebyoya by'enswa mu maaso g'ekitiibwa Allah n'otatuusa busiraamu ekisooka irimu seeka badde aginnyonnyola wano nti bannanga obusiraamu bwakusoma obusiraamu si bwakwogera obusiraamu si jjajja wange kye yali akola obusiraamu si kyenda bye bakola obusiraamu kutuula wansi kukola nga buli kyokola okikola bil ilmu nakumanya kyovola omubaka Allah subhanahu wa ta'ala yatusindikira omubaka Muhammad sallama atuyigirize butya Allah wayagala tumukoleki kyovola ba ibadati zaffe zonna tulina kuzikoppa ku wekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubanga ye musalafu eyasooka ekyokubiri asabur obugumiikiriza tuyinza okubanga tulina betwogedde wano sheekh byayogedde nga bikunyize mu mutima naye kikakase nti bye bituufu gumiikiriza oleke ebikyamu odde ku kituufu oyinza okubanga ekigambo busalafu badde okitegeera bulala oyinza okubanga ekigambo tabuliika badde okitegeera bulala naye ng'olwaleero kitegedde newankubadde kikunyizeemu naye kyekituufu kkiriza nti kyekituufu ove ku kikyamu odde ku kituufu kubanga omusiraamu awo atambulira abadde ku kituufu afunye obubaka nti abadde ku kikyamu afunye obubaka nti kino kikyamu awo wennyini tabuuza wakiviirako ekyokusatu ekisemberayo ddala obunywevu Allah waba akulungamizza eri ekituufu fuba okulaba ng'okinywererako paka wonaasinkana Allah kubanga buli wonaakivaako Allah okukikuzaako seeka kinaba kiso ensonga ezo esatu nzibalaamira nga tukomekereza tufe okulaba ng'ozirina esooka tugambe erimu ekyokubiri obugumiikiriza ekyokusatu obunywevu nywera Allah yennyini atugamba nti wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqiin sinza Allah wo paka di ng'osinkanye Allah subhanahu wa ta'ala tusaba Allah atugase n'ebigambo ebyo era bitufuulire bya mugaso kuno ku nsi ne ku lunaku tugenda kumwesinkana barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira fi dunya wal akhirah amanya nsigadde Mushibi Abdul Wahhab nga mbadde ne mukadde waffe mu studio nga tusinziira wano ku Rawda Islam Media ku kitebe kyayo ekikulu wano emukono mu Makati
tusinkane biidhnihi tabaraka wa taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam.